When I look at Escobar and Bob Wine, they are all the same. Bob Wine inamu element Escobar Gavirio. Kakati Bob Wine ali international. Bomukwata konga America babuka. Bomukwata konga Faransa babuka. So Bob Wine's program is Ganja. Njaga. We must find a way. Ngeje tulinoko okutwetinga mwaba yagabana. The good thing Lubongo ya jali. Lewis, you have done a good job. Kwa Golimbega wa Museveni Lewis. Museveni si ya kuwerera. Sigwe wa tuleteranga bajeno nga tukyali ya makerere. Kati wayingira this struggle Lewis. Kati oyagala Lubongo yo munyankola ajjeko banyankole banne. Nawe na Uganda muyina ekizibu. You want Lubongo ya munyankole educated by Museveni. Tulemuvu Museveni. Awo sinatuuka ombusiru. You want Lubongo ya David Lewis munyankole eyasomera ekanyali yeru ku sente za government yeru nga ne President Museveni amumanyi by name amujjeko den. So Lubongo yali mukola struggle ejjako banyankole ba. Don't be stupid. Gorachi soboka. Goroza lwachi oboto kubo olubiri yatuma amini. Abaganda tebaliwa. Walionzo gamba omuganda office agenda akube mengo. Obote ne yali mugezi. Yalonda amini namga amini jangu. Ngeno nkubire mutesa. You think Bagandas were not around? If you tell me just mwetaga biteka mu common sense. Lubongo yatayina plan. Ejjako batata be bakojja be bakazini be Baganda be. In fact Bob Wine kyayagaza Lubongo yekintu ekyo luzungu. Bob Wine bwagenda eri ebweru Lubongo yayayogera. Ka oluzungu lwetwogera wano abazungu tebaluwulira. Nze nasanga ko omuzungu nenjogera nenga buli kyejogera pardon me. Now you speak something it sounds like English. It sounds bogenda bazungu noyogera oluzungu lwaffe accent yaffe tebagiwulira. Museveni oba bamuyita batya Musoweni. His Excellency Kagame Wanda bamuyita Kamege accent. But Bob Wine engeri bambi accent ye jeri ntimbi nga nekinubiya neri tekyasoma yetaaga Lubongo ya. Kaye Lubongo ya is polished. Yasomera ke Harvard. Kati bali abazungu tebagala bebamalira budde. Era Lubongo ya yayoge. Kyovulaba buli Bob Wine wali nyennyonyi Lubongo ya yasookayo. Kakati oluzungu lwa principal alanande. Principal oluzungu lwe nga wamutute mu America luka byamaziga. Olaba luli mukazi we Babi. Babi akazungu ke yafuwa. Museveni is a thief. Museveni is a dick. Ate ye Zake yete Zake bamugana okuddamu okwogera n'abazungu. Zake yali yetumiikiriza. Agenda ku Voice of America. Mbwe agenda kola interview. Zake yali alowooza bye bine bya barometer extra. Zake akazungu kaagaana. Zake katona akaabe. Ne baba Zake wafuwa akazungu akafu.
ng'oluzungu lwa Zaake lwa bitege. Zaake olunaku lwe yagenda ku Voice of America abazungu we baava mu bya struggle. Era lipooti zonna sayi ezo yali ewandise yazizingako buzinzi. Nika oh my goodness. Principal yagamba Zaake tadda yo kulinnya bweru ng'agenze kuli era Zaake yabadde Canada wamulabyeko ng'anoonya bannamawulire. Zaake yabadde Canada walabyeko Zaake ng'ali ku radio of Canada kyoya teriyo ma radio Canada teriyo ma TV ayogera ki oluzungu akuna. So kati kyovula Lubongo yayeetaagisa lwa luzungu ye medium of communication. Okitegedde ekintu ekyo nti Chairman Nyanzi ne bw'aba ayagala nnyo okugyawo Lubongo ya tasobola sente kwe ziyita. Kyobulaba ku akaunti za Nuupu ng'ogyeko Bobi Wine ne Babi Lubongo ya signatory kwa yayogera n'ebali. Nze nali nkirabyeko wano omuntu yatandika foundation nga tamanyi luzungu n'afunayo go between ne ba funders kati Lubongo yawaali. So Lubongo is the cash crop, Bobi Wine is the seed. Era Lubongo yatayinza ku alinga nyokiri ya briefcase buli principal waba Lubongo yawaala. Kati Chairman Nyanzi yetalinnya bweru oluzungu era naye talumanyi lwa mulema. Gwalabe ko Chairman Nyanzi agenze kwa mu America akole yoki kwa airport wenyine we bamukwatira. Chairman Nyanzi kwa airport we bamukwatira kwa bambuza where are you going? And so I'm going to Kampala Road. Now Mr. Nyanzi, go back and find out where you are going. But now Olu English cherukola opposition ya Nuupu awo. Miraye Nubiyaniri yabitegeera kasita bibaamu oluzungu atuula mabega. Ne kasita bibanga byakulabisa. Awo Nubiyan ya postinga. Newe kiba nti kati intellectual debate. Gwalabyeko Nubiyaniri ku NBS. Morning Bliss. Joy kuberigenda ku NBS talimanyi Nubiyan. Omanya amasimu ba presenter ba NBS ge bakakubira Nubiyaniri. Ajje ku Morning Bliss ku macha atulye Nuupu takwata. Agali mu studio. Nenga politics wa kati tubalabise awo Nubiyan yabeera ku front n'edi mutwe. Nze Nuupu njimanyi najirimu. Ewe ndaba aboogera kweni yo pinseka. I know those boys. Buli omu kyali capable of. I was in them. I sat in their meetings. I know them. Era nze kasitanda ba ku pages NUP. Nsobola okumanya nti luno oluzungu si lwa principal. Era omwana wa Nuupu bw'akuvumanga mu luzungu. Vuma Lubongo yaba abiwandiise. Olwo oluzungu olubeera ku page ya Bobi Wine Lubongo yabiwandiika. Si principal. Kaze waliwo ebigambo idioms. Abasoma idioms, vocabularies, pronouns ne verbs nga principal tasobola ziwandiika. Era buli wolaba statement ng'etandika. Countrymen. Vicinity. I bring light Lubongo ya. Ebyo bigambo bya Lubongo byo tebikyuka. Era bw'osoma ebbaluwa egoba mpuuga paragraph esooka Lubongo yagiwandiika. Esooka yali Chairman Nyanzi yote yali mu magezi. Ebbaluwa ya Bobi Wine etandika okukola sense mu paragraph 2 esembayo Lubongo yabiwandiika. Nezino paragraph 2 prince temwali munnyo ku sense. Nze nsoma amabaluwa ga Nuupu n'entegeera ti eno paragraph si ya Bobi Wine. Unabadde Lubongo ya. Sanyonyi can speak English but is not a good writer. Okwogera oluzungu n'okuluwandiika bibiri byanjawulo. So ask me
era ye Bobby yango omulimo gwe munopu gwa kulongoosa toyi bakola lota awo ku kitebe bakola lota Bobby yanga yalongoosa toyi ku Mande Sauda Madada lwakubiri Nobianiri lwakusatu nange sebo bali bantaddeko ku lwokutaano ajjajjajjajja bankubire simu Junior it's your turn wino okujja wano oyoze toyi Bobby yange yajozeza ku Mande olwokubiri Eddie Mutwe olwokusatu Nobianiri olwokuna yabadde gundi Sauda Madada mbunze bali bampadde lwakutaano nagamba Bobby Wine tuddangamu okummanyira nze njoza toyi z'ekitebe bakola lota weeri ngazi neza amasomero says I know those boys mbamanyi era ogenda okulaba ku kitebe genda ku kitebe ky'NUP saawa 10 ojja kulaba nga bazze ne bulasi bagenda kwoza toyi badde tembimanyi goroza lwaki principal kwali andaba Bobby Wine kwali kuno ali mu fake account kabye njogera bituufu kavyawe ekibozi nekitandika mbu Bobby Wine mbu ne Buganda mbu balina obutakwatagana CBS tekyamukyaza era gye yabadde kusimba Bobby Wine yabadde agala kulumba CBS mbu eri y'amaleediyo mbu ateesimanya agaffe Bobby Wine nakugamba ekikulumbya CBS kabaka yakuyita n'ogaana okgendayo n'olinya ennyonyi mpaka mu America saakigamba no principal olowooza nakijjawa nze Juni yandaba nti olutalo oluli wakati lw'NUP ne principal bamuyita dda mu lubiri nga tannagoba mpuuga ndowooza Mmengo yali teyagala agoba empuuga